Uganda at large nga bulijjo mu nkola yaffe ey'obutayagala kuleka jjinja na lemu nga sirivuunule muganda wange bwe ntyo muganda wange nziguse mu mikwesese wano nga bulijjo era zigometa yaffe bwetyo etunuddeko wali emmengo wano nno munnange tukitegeddeko nti waliwo omugagga eyanyiriza kabaka n'ayogeza obukambwe obutagambika ku kabinja akapanga okumuwambira mu bulwadde munnange era wano bwe wava ensonga lwaki ayagala okukyusa ennono enaagobererwa ku Ssemakookiro gye buvuddeko nabategeezaako nti twolekedde okulaba ensisinkano ya Museveni ne kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era muganda wange Museveni yamuyise dda era bwe nti bwe nakiteebereza nti Museveni kiyinza okubeera ekizibu okusituka kugenda eri kabaka wabula ajja kumuyita kabaka alina okusituka agende eri Museveni bingi nnyo ebijja okwogerwako ebituli biraba naye nga ekyoba omanya nti already Museveni yayise dda kabaka okugenda mu State House era akasatiro kamaanyi nnyo Minisita Ssebugwawo n'abataka basattira munnange olw'akafubo kano Museveni kayise mu State House ne kabaka. Haji Haruna ye musomi w'edduwa aliwo era gwe musange wali ku luguudo oludda ejjinja ebulumagi bw'oba olina ebizibu mu bulamu mu bufumbo ku mirimu n'ebirala byonna muganda wange ebisoomooza obulamu bw'ensi eno oba mu mbeera mwe tuyita kubeera ku Haji Haruna omusomi w'edduwa ajja kuba kukwasaganya era wano nabategeeza nti omuvuzi ow'emmotoka ya special omwesigwa yekka gwe tulina wano ye Mukisa era gwe bwe naalina olugendo wano mu ggwanga lyattu Uganda oyagala genda ku airport mu budde oba ova bweru oyagala kufuna omuntu omwesimbu anaakuyambako oba olina ekitereke ekyo ky'oyagala okubeera nga osindika ewantu wonna naye ng'onoonya omuntu omwesimbu kubira Mukisa ku 0740 653 0740 653 munnange emboozi eno okusobola okugikuwa mu bulambo okitegeeza nina kuddirayo ddala mabega ku bigambo bya kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri nga bwe yalangirira era n'akakasa Obuganda nti nga kabaka wa Buganda alina obuyinza okukyusa mu nnono za Buganda kasita munnange alaba nga kisaanidde. Bino byonna kabaka yabitadde mu bubaka bwe obukaawu nga omususa obwakwatiddwa ku katambi akalagiddwa ku lutikko e Namirembe mu kusaba okwategekeddwa okujaguza emyaka 31 bukya atandika okukulembera Obuganda. Ensonda emmengo zitegeezezza nti akatambi kano kakwatiddwa mu lubiri lwe olw'enkoni mu Buddu kabaka gye yagenda okuwummulirako ng'abasawo n'abafamire ye bwe balondoola obulamu bwe n'okumuyamba atereere bulungi addemu okulungamya Obuganda. Ab'ebitiibwa ab'enkizo abaakulembeddwamu Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'abantu ba Ssaabasajja abawangaalira wabweru w'eggwanga y'omu munnange ku baafunye omukisa okubeerawo obutereevu nga akatambi kano kakwatibwa. Kabaka yakozesezza olugero olw'enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo okusobola okutuusa obulungi obubaka bwe eri abantu be ku kusoomooza n'ebikolobero ebikoleddwa abamu ku bakulembeze mu Buganda n'abantu ba bulijjo be yagambye nti munnange bakoze ebintu bingi ebivvoola ennono n'ennamulondo ya Buganda. Nakutegeezezza nti nina kusooka kudda mabega tubive ku mungaali akatogo kitwagala kubuuka macco. Kakati munnange Omutanda yategeezezza nti byonna
ebibadde bikolebwa abadde abigoberera bulungi nga asinzira e Namibia gy'abadde yatwalibwa okujjanjabibwa. Nga ensonda emmengo zitegeezezza nti obusungu buno Kabaka okutuuka okulangirira nga bw'agenda okukyusa ennono za Buganda ku kulonda Kabaka, yamaze kufuna lipooti emukakasa nga bwe wabaddewo olukwe olw'okumuwamba bateekeko omuntu omulala ku Bwakabaka nga beekwese mu nsonga nti obulwadde obumuluma temukyabusobozesa munnange kukola bulungi mirimu gye. Wano nno munnange otugendera ku musango gwa munnamateeka Hassan Male Mabirizi. Ono yateeka dda okusaba mu kkooti etaputa ssemateeka erangirire nti Kabaka takyasobola kukola mirimu gya Buganda gye baamwesigisa, nga y'ensonga lwaki ebirayiro eby'emisango egimuggulwako mu kkooti olw'okutunula obutunuzi nga abafere emmengo batunda ettaka ly'Obwakabaka abiwa bayambi be yakwasa obuyinza okumukubira ebirayiro ebyesigamwako nga obujulizi mu kkooti, ekitegeeza nti ebigenda mu maaso takyabigoberera. Kabaka yalabudde Abaganda nti balina okutunula enkaliriza nga essira baliteeka ku bintu bisatu okuli nti Kabaka alina emisoso gy'ayitamu nga atuula ku Namulondo era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Ekyokubiri, Kabaka alamula Obuganda nga ayambibwako Katikkiro ye kennyini gwe yeerondedde era tabeera na musigiri. Ekyokusatu, Kabaka alina eddembe okuteekawo ennono empya n'okudibya enkadde nga bw'abeera alabye okusinziira munnange ku nkyukakyuka y'ensi. Kabaka nga ayita mu bannamateeka be abakulemberwamu Kiryowa Kiwanuka, Ssaabawolereza wa gavumenti eya wakati Edwin Kalugire, mukoddomi wa Museveni James Mukasa Ssemugenyi, yalonda Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, omukungu Bashir Kizito Juma okukuba ebirayiro byonna ebikola nga obujulizi mu kkooti singa abeera awabiddwa ku nsonga ezeekuusa ku ngeri gy'addukanyaamu Obwakabaka bwa Buganda. Ensonda emmengo zitubuulidde nti Kabaka alina obusungu bungi ku mugagga Nadduli Kibaale, nga ab'emmengo mu lipooti gye baamuwadde bamulumiriza nti y'omu ku baabadde emabega ow'okuwaga abataka ba Buganda okutyoboola ekitiibwa kye nti takyagwanidde kubeera ku Namulondo ya Buganda. Wano nno omukungu omu mu nnono y'ebyafaayo bya Buganda mu biru njuki atubuulidde nti Omutaka Kibaale yabeera omusigire wa Kabaka nga ava mu kika eky'empeewo era yakola emirimu gyonna egirina okukolebwa Kabaka nga taliiwo, naddala nga agenze mu lutalo. Kabaka Mutebi nga ali e Namibia, Kibaale yeemulugunya n'atiisatiisanga bw'agenda okulumba Bulange. Mayiga amunnyonnyole ani alya amakula ga Kabaka Mutebi ge bamuleetera mu kiseera bwe yabeerera omulwadde nga tali mu nsi ye, nga alumiriza nti balina kugatwala wuwe engeri gy'ali omusigire we. Ensonda zirumiriza nti Kibaale ye yateeka ssente mu bataka abaagenda e Namibia oluvannyuma lwa General Museveni okwekuba n'asazaamu ekisuubizo eky'okupakira n'okukola ku ntambula y'abataka okugenda e Namibia okulaba ku Kabaka waabwe. Munnange
bw'atyo Kabaka yakakasizza Obuganda nti talina musigire yenna amubeererawo nga taliiwo, nga emirimu egy'Obwakabaka agidukanya na Katikkiro mbu bw'abeera munnange yeerondedde, nga mu kiseera kino ye Mayiga. Talina musigire, biri eby'ennono tebiriiwo. Looya Mabiriizi ategeezezza nti buno bulimba Kabaka alina abasigire babiri okuli Kibaale ne Lubuga, nga mu kiseera kino alina n'alinnya Agnes Nabaloga, nga y'ensonga lwaki obulwadde bwe bwamweyongera yalina okumutumanga ku mikolo gye yalina okubeerangako nga takyasobola kugituukako, omuli enkuuka n'okusimbula emisinde gya Kabaka. Munnange ensonda Emmengo zitutegeezezza nti enneeyisa y'abanene Emmengo naddala abataka yakanze Kabaka, nakkiriza nti alina okubaako ennono z'akyusaamu okutaasa Obwakabaka obutabeera mu katyabaga ka kulonda Kabaka addako singa abeera azaaye. Njuki atubuulidde nti Kabaka bw'azaawa omukazi Nakku ow'ekika eky'Effumbe akwata munnange enkumbi n'agitema mu kyoto Gombolola okubikira Obuganda nti Kabaka waabwe afudde. Olwo eŋŋoma mujaguzo nazo zivuga nga wano abagalagala ababeera mu lubiri bategeeza bajjajjaabwe abakulu ab'ekika nti Kabaka afudde. Olukiiko olw'abataka lutuula ne lutumya Kasujja Lubinga avunaanyizibwa ku kukuuma abaana ba Kabaka okubabuulira oba abaana bonna weebali, nga ono yabaleetera omulangira alya Obwakabaka kasita basiima nti ddala agwanidde omulangira asiimiddwa. Munnange omulangira oyo abeera asiimiddwa atwalibwa ku njole ya Kabaka okubikkako akabugo nga kano ke kabonero akakakasa nti alidde Obwakabaka. Olwo ne bamwolekeza e Naggalabi Buddo mu Busiro, nga eno munnange bamutwalayo kulwana lutalo lwa birumbirumbi n'okumutikkira engule ey'Obwakabaka, naye nga emikolo egy'ennono egisinga gyamukoleddwako dda. Kabaka era bamutwala e Bukeerekere mu nnyumba Namiryango, nga muno mwe bakolera emikolo egy'okumukuza. Mubeeramu abantu basatu: ye Kabaka, Omutaka, Nankere ne Namasole. Bwe bamaliriza emikolo gyonna, buli omu afulumira mu mulyango gwe, kubanga munnange ennyumba eno eriko emiryango esatu, buli omu afulumira mu mulyango gwe. Kabaka yategeezezza mu bubaka bwe, era kino yakisimbyeko n'amannyo n'akanula n'amaaso, nti Kabaka wa Buganda talondebwa bataka abakulu b'obusolya nga abantu ba bulijjo bwe babadde munnange babuzaabuzibwa. N'annyonnyola nti abataka abakola emikolo egy'enkizo mu Buganda nga bateekako nga basumika Kabaka bamanyiddwa. Kakati munnange wano abamu ku bataka ne batabukira Kabaka. Abamu ku bataka betwogeddeko nabo nga tunoonyereza ku mboozi eno bategeezezza nti mukama waabwe mu siteetimenti eno yeekubye endobo, yeekubye ejje. Abamu ku bataka abakola emikolo egy'enkizo mu kuteekako Kabaka
Njuki ategeezezza nti kuliko omutaka Mugema omukulu ow'ekika eky'enkima nga ono yasumika kabaka olubugo lw'obwa Ssaabataka olumuwa obuyinza okukulira abataka ba Buganda bonna, abakulu b'ebika n'eddiba ery'ente, akabonero akakakasa nti asikidde kabaka Kimera eyava e Bunyoro era mu Buganda yatuukiramu mu ddiba ly'ente. Njuki annyonnyodde nti Kasujja Lubinga yasumikira kabaka eddiba ly'engo erimufuula kabaka nti abeera afuuse w'amabala mangi asukkulumye ku balangira ba Buganda abalala. Njuki era annyonnyodde nti ekizibu ekiriwo mu kiseera kino ye Kkanisa okuwamba ennono ez'okulonda n'okutuuza kabaka wa Buganda nga eyagala buli kiseera yebeera wakati wa buli mukolo n'etamanya nti erina okubeerako ne weekoma nti bwe bakutenda okudduka ate toyita wammwe, nga ekirina okukolwa kabaka kwe kukkakkana nazza wabbali obusungu bw'alina n'abataka batuule baddemu bateeseze Obuganda nga kabaka Kintu bwe yakola n'atuula n'abataka ku mutala Magonga e Busunju ne bakkaanya ku ngeri ey'okutambuzaamu obwakabaka. Kati ekibuuzo nti munnange Buganda egenda kubeera ne bakabaka babiri, munnange kino bwe kitakolebwa obwakabaka bwa Buganda bugenda kusaanawo. Waliriza, kabaka Mutebi olwo asigaze obugagga bazajja be nga Mayiga bwe bamukolera okuva mu by'obugagga obwakabaka nga ettaka ne ssente okuva mu gavumenti ey'ewakati. Olwo abataka nabo beerondemu omukulembeze omulala agenda okuteeka ekitiibwa mu nnono ya Buganda. Omu ku bataka ono atubuulidde nti waliwo okutya nti kabaka wa Buganda addako ayinza okulondebwa mu baana ba kabaka abatazaalibwa mukazi Muganda ate nga bakkaanya okuva ku ntandikwa nga etteeka erya 1993 eryakomyawo obwakabaka obw'ensikirano oba obufuzi obw'ensikirano mu Uganda okuva President Milton Obote bwe yabuwera mu 1966 nti omulangira alya obwakabaka alina okuzaalibwa omukazi Omuganda okuyambako buli kika mu Buganda okufuna ku kabaka, kubanga kabaka abeera yeddira muziro gwa maama we. Ebyo nga bikyali awo, waabaddewo akayuuguumo ku Lukiiko e Namirembe ku mikolo egy'okukuza amatikkira ga kabaka ag'omwaka 31 omulangira Richard Ssemakokira ngu ono yagambibwa okuba omu ku balindiridde eŋŋoma era nga kati alina emyaka 13 kubanga yazaalibwa mu Julayi wa 2011 Katikkiro Mayiga bwe yamukubye akaama n'ateekako akamwenyumwenyu, kiteekako akamwenyumwenyu. Wabula bwe baatuuse munnange okumuleetera keeki alye n'ateekako feesi, abasinga munnange gye bagamba nti ebanja, Ssemakokiro awo we yatandikidde okwebuzaabuza keeki bakira munnange gye batambuza n'agikuba eriiso ekkambwe n'agaana okugitoola agirye. Abamu ku bantu ku social media akatambi kano kwe kasaasaanidde, bano bantabuse. Omu n'ategeeza nti kabaka waffe addako naye mwagala kumutwala Namibia
Omulala n'agamba nti omwana ansanyusizza, ajja kubasobola abasajja abo Bamayiga n'akabinja ke bajja kubasobola. Ebyo nga bikyali awo mu kumaliriza, munnange Minisita Ssebugwawo n'abataka nkugambye nti basattira olw'akafubo Museveni kaayise kebagenda okubeera nga beevumba mu State House ne Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Munnange ow'ekitiibwa Robert Ssebunya, omuwabuzi wa General Museveni ku nsonga za Buganda, akakasizza nga mukama wawe bwe yamuwandiikidde ebbaluwa nga amutegeeza nga bw'agenda okusisinkana Kabaka Mutebi mu State House Entebbe mu Septemba 2024. Ono annyonnyodde nti akafubo kano kasuubirwa okwetabwamu n'abakulembeze b'ennono okuva mu bitundu ebya Buganda ebirala, nga ensonda mu State House zitegeezezza nti General Museveni ayagala kutegeera ngeri abakulembeze b'ennono bwe basobola okumuyamba okulwanyisa obwavu mu bannayuganda. Akafubo kano kaleeseewo munnange obunkenke bw'amaanyi nnyo ku Minisita ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo abadde akulemberamu okukutula ddiiru ezitwala abataka abakulu b'ebika ewa General Museveni, nga Kabaka ayinza munnange okusaba Museveni kino kikome okukolebwa nga tamanyi. Mayiga yategeeza Obuganda nti kino kikolebwa ku nafuya Bwakabaka bwa Buganda, nga abakikola bakoonaganya amasiga okutudde Obwakabaka, n'aweera nti munnange wadde kikolebwa Obwakabaka tebugenda kuwangulwa e Namirembe. Mayiga yakizzeemu nti basobola mbu okunyeenya Buganda naye kikafuuwe okugiwangula, nga ekyatiisiza ennyo abataka abaabaddeyo e Namirembe Mayiga kwe kubasongamu engalo bwe yabadde akkaatiriza ensonga y'abalabe ba Buganda, era baavuddeyo munnange bakakasizza nti bo be yabadde ayogerako kubanga yabasonzemu nti mmwe okutya kw'amaanyi nti abataka abamu mu nnono Kabaka zaagenda okukolamu ennongoosereza ayinza munnange okubagoba ku bukulu bw'ebika, nga abalala nga Yusufu Ntege Mbiruzankya okuli ekika eky'effumbe omu kubatakkaanya na bukulembeze bwa Mayiga ayinza munnange okugobwa ku bukulu kubanga akyalina n'emisango mu kkooti eya Kisekwa, era kati atuula bufoofofo okubala ekiddako. Anti bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono.